mbadde omusajja abadde mu Illuminati okumala ebbanga. Ngenda bannyonnyola olunaku lwa leero mutegeere kye bayita Illuminati kyeki. Illuminati kabinja wano ku nsi, naye kabinja akatondebwawo amasitaani nga zaali malayika mu ggulu. We bantwala we baŋŋamba nti kati wano wojja buli kimu naye omala kukkirizaganya n'oyo ebibuuzo byagenda okubuuza. Waliyo omukazi kyenteerabira yali mukadde nnyo. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay, olina mwana mulenzi amanyikidwa konga BNK256 omulabi waffe wa UG Now TV go tanaba kusubscribinga ojja kusiwa bingi subscribinga tiwerabira kunyiga kade so that in case tuteseyo video ojja kubeera nga ozifuna mu budde. Olunaku lwa leero nina omugenyi waffe omanyi twabasuubiza nti tujja kubaleetera abantu ab'enjawulo ebintu kwegamba nga pologulamu zaffe tukulage embeera ensi etambula etya. Sijja kwogera bingi kansooke embwero kaminge omugenyi waffe abeere nga akusooka akubuuzeeko. Omugenyi waffe nsaba obuuze ku batulaba. Abatulaba abalabi baffe abalungi aba UG Now TV mwebale kutulaba. Amanya gange n'eddoboozi bampita Ronnie King Official era nga ndi musajja muyimbi. Nzize wano okubaako byemba nnyonnyola ku nsonga ezikwatagana n'obulamu bwange bwempiseemu. Obulamu bwo bwoyiseemu. Obulamu bwange bwempiseemu. Kwegamba ozze kutunyumizaako mbeera ya gondi ya music ki? Nzize okubannyonnyola ku nsonga gye bayita Illuminati. Soko linde. Illuminati. Oli wa Illuminati? Mbadde omusajja abadde mu Illuminati okumala ebbanga. Nga otambulira mu Illuminati nga okolagana ne ba Illuminati obanga goli wa Illuminati? Mbadde wa Illuminati era nga tukolagana nabo. Illuminati kyeki? Illuminati ngenda bannyonnyola olunaku lwa leero mutegeere kye bayita Illuminati kyeki. Illuminati kabinja wano ku nsi, naye kabinja akatondebwawo amasitaani nga zaali malayika mu ggulu. Kati mwe mwali kuba malayika oba muweereza ba malayika? Kati wano ku nsi ezo malayika ezava mu ggulu njagala nkunnyonnyolewa gye byava. Illuminati yatandika bweti. Waliyo malayika yali mu ggulu nga bagiyita Baphomet Angel era malayika eyo yali nga yesanyusa Katonda mu budde bw'okwagala okusanyukamu oba okusanyusa eggulu nga wona agamba nti kati abalokole bali mu kuba ettendo basanyuke nti kyekisanyusa Katonda. Malayika eyo yali esanyusa ani? Katonda nga erina amaloboozi. Bagita batya? Bali bagiyita Baphomet Angel. Ng'erina amaloboozi aga buli kitonde Katonda kye yatonda ng'esobola ogayimba. Kati malayika eyo kyatuuka ekiseera ne yeegomba entebe yaani ya Mukama. Naye kijegombesa ki malayika yatunuulira omuntu Katonda gw'atonze ng'omuntu oyo alimu ekirabo ate yo kyetalina. Nga malayika zo Katonda yazikola nga za kutumwa tezijeema. Kati munange Baphomet Angel oyo bwatuuka ekiseera nalaba ng'omuntu talina maanyi nga gage naye ate munange alina kyamusinga ye bamulagira n'akola ate munayo omuntu n'ajeema. Kati lwali olwo nga egenda yeegeza mu ntebe ya Mukama. Nga naye yagala abeera Mukama. Era eragira ezinne waazo nti kati olunaku lwa leero mulina okumpuliriza kwe kusangibwa munnange Katonda agifuumuule mu ggulu. Era malayika eyo yali evaayo teyavaayo yokka zavaayo malayika 3. Malayika ezo 3 kwaliko gye baali bayita Bathero. Bathero. Ne kubeerako n'endala bagiyita Zeus. Bigambo nga bigumu. Ezo anti bigambo bya bwannabbi. Baali bagiyita Zeus. Kati malayika ezo we zaali ziva mu ggulu ziri ebbiri zeegatta ku eno nga nazo zijeemye zaali zigiwuliriza. Era bwe nzijukira obulungi Zeus yabadde Mukama waffe ku nsi kuno era yakyaliko gwe bayita ssaawa zino Versace. Omusambu ogwo ogulina emisoto egisoba mu 10 ku mutwe tegulina nviiri. Gulina misota ku mutwe.
era bwe bali bava mu ggulu ezo malayika baavaayo buno obubonero bwe tubadde tubakolera mu nnyimba zaffe abasinga ne vidiyo zange abamu baziraba buno obwa zino triangle butegeeza ki ezo akana akabonero kategeeza nti baali bagassa amaanyi wamu then bwe baamala okukola akabonero ono wano yali ono ali eno asooka yoyo Baphomet ono wano omulala ye Bathero ono omulala wano ye Zeus kati gongo serving Zeus kati nkunnyonnyola bwe baatuuka ku nsi then kwe kufomingawo akabinja era sawa zino ke tutambulirako ate nga sikali kamu kuba buli nsi tulina Illuminati wanjawulo Uganda tulina Illuminati waffe Kenya balina Illuminati waabwe wano Africa okusinga ffe tukozesa brotherhood brotherhood then mu United States bali ku Freemason gye batambuliramu kati soko linde gwe bino ebintu kwegamba okubitegeera oba kwegamba okutegeera nti njagala kuyingira mu Illuminati wabijjawa soko linde soko tunyumize ku ekyo nze okusinziira ku mbeera gye nali ntambuliramu okuva mu buto bwange ne mu kyalo ginakulire waffe twali ba family nga njavu kati nze nekulanga ngamba njagala mbeere ne ssente ate n'engeri gye ndi omuyimbi njagala mbeere watutumu nnyo kati kyampalirizanga nnyo okubanga ntambula step to step nnoonye Illuminati eriwa nga nze tongamba kuyingira mu ssabo no nga nze njagala Illuminati eriwa nga kyennoonya era first time nze okugenda nti nyingire Illuminati nalina mukwano gwange nantwala eye Jinja bayitayo Masese ku mwalo nangamba funa amaji 3 nefuna amaji 3 ne tugenda obudde bwali buwongera mwawo nangamba tugende ne tugenda ne tugateeka ku lubalama lw'ennyanja awo nenteekako omusenyu bwe namala oteekako omusenyu nga tugapanze triangle yaffe nangamba jayo kando era ne kando ziba 3 kando zino ze tumanyi kando zino ze mumanyi ziba 3 era nojjayo kando nayo nenzisaawo nenzikuma nenzijayo mira yange nayo nenjisaawo gena ni mira mira bampya ogula mira mpya nenjisaawo nengenda ne jirita yange leza bread ya mugaso ki eyoyo olina okwesalako omusaayi ogutonyeze mu makati ga triangle awo obenga otandika okowoola muli ku lubalama lwa nnyanja okowoola kuba Illuminati basitaani abo we bava mu ggulu batuukira mu nnyanja oyo Baphomet ne Bethero ne Zeus batuukira mu nnyanja so nti amaanyi agasinga era oba olina obbakowoola ogenda kuki ku nnyanja munnange nali mmanyi byakusaaga ne tutandika okowoola saawa zigendeemu awo tukowoola nga muyita kati twali tumanyi byakusaaga nga kando tuzikumye tutandika tukowoola saawa awo eyingireemu munnange mubikola budde bwa kiro budde twatandika buungera ku lubalama lw'ennyanja munnange nga mira gye ntadde mu maaso gange ng'etandika okwakayakana ku mabbali ng'eyakayakana ku mabbali nga ngenda olaba nga munnaye egaziwe wanvuwa bweti mira gye muze naye akatono nenjagala okudduka munnange nankwata antutte yabiŋŋambye wali otandise n'okutya naawe nga ntandise n'okutya naŋŋamba waŋŋambye oyagala Illuminati ssebo oyagala kudduka nenguma nensiba omutima kubanga munnange nga nkulidde mu mbeera mbi munnange nenyingira bwe twayingira wayingira otya twayitamu eyo poto eya mira eyo gye nagula empya yeyeggula ne tuyingira bwe tugenda munnange muli eri ne tutandika olaba ekkuba emabega saddamu kutunulayo kulaba ki ekyaddako kubanga nga tosobola kulaba kkubo mabega wabula olaba gyokola ki gyogenda twagenda nga gye tulaga walaga nti walungi nnyo ng'era wali amataala mangi waliyo n'ebintu ebyegombesa wali ebintu ebyegombesa naye muganda wange bwe twamala otuuka bwe bati ne tutuuka ne baŋŋamba ozze konze nzize koye naffe tubadde tukusuubira Illuminati yeekunoonya gwe toginoonya wabula yeekunoonya bangi banoonya Illuminati naye Illuminati yeesalawo nti kati
kati gwe jangu era nagendo tuka nga bamanyi nkola ki oti oli kujja munange nga ntuuka bambuza ebintu bimeka bibiri soka ononye ki yegwani byokka nemba nnyonnyola kyennonye konze bannange nze ndi muyimbi njagala ssente linnya era yenze gundi nembadda mwansa nensirika ono munnange gwe ngenze naye n'akomaawo nenkwatibwako omuntu omulala nentwalibwa naye baganda bange bwe natuuka ekyalinga ekisooka okunnyaniriza ngende ew'omukulu ewalala bampa akabuliya mubuyita bubanga obusuwa buno obusumbi obusaka ne bakampa ko yesooka onywa ebyo nga mulimu ki mwalimu omusaayi omanyi omusaayi omuvuutu nga guunya muganda wange naye olw'okuba nti nali nga ninamu n'okutya ng'ate nkooye n'okubeera obubi wanywa omusaayi nabinywa era baganda bange abagala ogenda mu luminati muwulirize bulungi awantu wano bwe navaawo ne tweyongerayo ne bantwala oyo abimpadde taddamu kugoberera n'asigala awo akuma musaayi gwe ate mabega tolabayo osigala olabawa ogwo musaayi guyinza okuba gw'abantu gwaki omusaayi ogwo gwali gw'abantu kyenzijukira obulungi gwali gw'abantu kubanga eri n'obuwanga bwennyini gye buli obw'abantu kati ne tweyongerayo ono ankomezaawo ate wali omulala akola ki akutwala again we bantwala we baŋŋamba nti kati wano wojja buli kimu naye omala kukkirizaganya n'oyo ebibuzo byagenda okubuuza waliyo omukazi kyenteerabira yali mukadde nnyo era sofa woba omutunuulidde nga amaze emyaka kumpi nga 3 muntu ki oyo yenna nga yakuumuka naye ng'alina ebbeere gwanvu yalina amabeere nga mawanvu nnyo ng'alina amabeere 2 oba nga limu amabeere gaali 2 nga deni gundize zino bino ebibegabega ng'ate byo byadda nnyo waggulu bwebiti kati nga mulwadde wa siriimu nga ye aba atunudde eri naye ng'amabeere ago gadde eno ng'akola bw'ati ye aba atunudde eri ng'afukamidde naye ng'amabeere ge gano gayita wano we gati ne gadde eno kati munnange ne baŋŋamba awo woba ofukamira owulirize byakubuuza byonna biddemu bw'obiddamu obubi eno tovaayo era munnange nambuuza ko ye Ronnie King kyekikuleese konze nkooye okuba obubi nyimbye biganye ate ne ssente zibuze koye kwebyo ebibiri oyagala ki konze tekisoboka twala 2 koye ekibuuzo kigudde ekyo nenkigwa jukira ogwango osigala nambuuza ekirala naŋŋamba onoosobola ng'otuwa bye twagala konze nja kusobola nambuuza ekibuuzo ekyokusatu babuuza ebibuuzo bimeka 3 byabuuza naŋŋamba onookuuma ekyama kyaffe konze nja kikuuma benike kyenteerabira kiri ekintu kimu buli lunaku kyentuulaawo neŋŋamba Mukama yeebale kunsomosa mazima ddala newankubadde nafuna ebizibu naye mu bizibu nenfuniramu omusajja wa Mukama oyo eyantaasa nakati okuba nga nina ku mirembe musajja oyo kango kyenteerabira kiri ekintu kimu ekyaffectinga obulamu bwange kwolwo benike ebbeere eryo linalaba nga gwanvu livudde eri munnange omukono gwe ne guŋŋamba kwata ku bbeere lino oyonke baidawe byenjogera buli muyimbi abasinga tubalina wano ewaffe Uganda ne mu nsi ezawalala bonna tubadde tubeera nabeeyo nga mubeera nabo eyo gye bali nga musingana n'agamba nti nze kamiliyoni nze gundi era nga tumanyiganye bulungi eri wobeera muba mumanyiganye we bali wano munnange benike nga munnaye bampa bbeere njagala njagala bugagga
Munange tiriwunya aliyo mukadde tonzijukiza bbeere mwana wa mama nakwata ebbeere liri nindiyonka nange ekyamazima muvaamu mata ebiwunya ebivaamu nga bisinga okuwunya obubi bisinga omusaayi gw'ensooso okunywa then womala okubinywa wemmala okuyonka ebbeere eryo ne baŋŋamba jangu tukusale amannyo bw'omala oliyonka amannyo gano agawano we gati gasowoka ne gawanvuwa nga wakalivaako ne gakuwanvuwa bwe gati then ne bagenda ne bagasala amannyo ago ge gakolanga kyogamba gano amannyo gawanvuwa ne bagasala busazi gasalibwako gana erimu eryakuno n'eryakuno amannyo aga abiri omanyi ku bantu abafudde ne bano be bayita vampire kati bwotyo bwobeera ne gasowoka bwe gatyo ne bagasala bamala okugasala ne babaako bagateeka ne bakuggyako omusaayi ku mubiri gwo wabayo kapaati kowaayo nga we banaakugamba nti kati ogenda kubaako kye weewola naye teekayo omusingo then n'ogamba nti oba lugalo kati ne basala luno olugalo wano ne bayiwa omusaayi gwalo ne bagatta n'aga amannyo ne babaako endagaano eyo bagikolera ne bakussaawo just in case bw'olemerwa otukkiriza endagaano zaabwe baba bakufuna we baagalidde banga traka kati gwe wawayo ki so nze nawaayo olugalo ne bajjako omusaayi era olugalo luno bw'obamala oluggyako omusaayi bamala ne bakuwa empeta enkovu gyendaba nenkovu bamala ne bakuggyako ne bakuwa empeta then empeta eyo ojambala empeta eyo eba y'amaanyi eba erina okutaasa ebintu bingi eba egenda kukuuma obulamu bwo eri abo abaagala okulwanyisa mu mibiri era munnange Benike nenvayo naye Luminati bwe yali atandika nkuzaayo ku ntandikwa malayika ezo we zaali zijja ku nsi zeekwata triangle nga we nkunnyonnyodde mu ntandikwa nga zikkirira Baphomet yali wali wano ne wabeera Bethel wano ne wabeera Zwesi zajja nga zeekutte bwe ziti triangle kati fe bw'oba ogenze eyo mu nsi y'okunoonya obugagga mu Luminati bino mwe bye mugenda ne mukola obubonero gamba bye mukola obubonero n'ovaayo olw'okuba fikifa maika agize akabonero naawe n'okola obwo obubonero bwakozesebwa malayika zino nga ziva nga zikyali malayika saawa zino gye bayita Lucifer gye bayita Versace era emu yasigaza linnya lya Bethel eyo y'amayembe eriyo ni malayika y'amayembe eyo Bethel ebeerako amayembe erina amayembe 3 erina wano n'eri omubwenyi abo be bakama ba Luminati kati bwe zaali zijja obwo obubonero zaabukozesanga ebivumu ebyavuma Katonda kuba buli malayika yakozesanga obubonero bwali 1,600 buli malayika zakozesanga obubonero 1,600 nga zivumaani Katonda then kati bwe zaatuuka ku nsi ne zitandika okwekyusakyusa era twasigaza Versace gwe musambwa kati saawa zino era kyemanyi n'engoye muzambala naawe kennyini kino kyoliko kino oli mu kusinza ate nga nze ngulaba kusinza Luminati fashion zonna ze twambala ez'engoye kati tulina omusambo ogw'obwongo nga gusobola okwatakinga buli omwendowooza ye musambwa ki ogwo gwe bayita Versace ogulina emisota ku mutwe oyo naye mukama waffe mu Luminati gukola gutya kati Versace bwe tugenda mu Luminati eyo gye tugenda oyo ye mama w'obukuumi ate ye taata w'obukuumi ye jjajja w'obukuumi kati nze nina ebbanga lye babadde bantuma okunona emyoyo egy'abantu ng'ogikimotya era nga ntuuka ekiseera ne nvuga motoka yange ne mpita mu Kampala bwe mpita mu Kampala emyoyo gye mba njagadde oba njagadde emyoyo 5 gyonna nsobola ogitwala gw'osobola okuddayo ewuwo n'otandika oloota ebirooto byonna nga tobitegeera nze nga tuli eri tukucunya tukuggyako bulamu bwo
nga ogitwala kwegamba baba kutuma lwaki bakutuma ejemyo anti kati luminati eyimirirawo ku kunywa musaayi na kukuta myoyo gyansi kubanga ekiruubirirwa kyaffe eyo mu luminati oba ekiruubirirwa kya luminati kuba kati nze nagivaamu right now mbanyumiza ku mboozi entuufu etuuse ku bulamu bwange era nja banyonyola gye bigenda okukoma nawona ntya gwe bakutuma emyoyo kuba yo efidinga kuki ku myoyo na musaayi ku myoyo na musaayi kuba kutuma emyoyo egyo ez'empeta zetubeera nazo bw'oyita bwoti osobola okunoonyaamu gwe ng'omuntu obeera n'akawoowo kaabo abagwanidde okugenda ew'omukulu ng'abeetaaga kyekyo kyogambye nti Illuminati yekunoonya kati ekitegeeza nga gwobe okolanga agenti kati nze mba nina okukolanga ekyange nange we bankola ki we bampa kyenjagala kati mbuuza awo mu biseera ebyo ng'osaavinga gondi bino bye wayagala wali obituukiriza we nali nsaavinga Lucifer amazima amatuufu obulamu bwatambulamuko ne bukyukamuko nga weeyagala era nga neeyagala nga sofa akasente weekali era obudde obwo nakubako n'oluyimba ne lugenda vairo era ensi netandika okuba nga entegeddemu naye munnange ne wabaawo ebyabawo byenja okunnyonnyola mu maaso eyo so bwe tutyo nga okima emyoyo gy'abagwanidde kati nga gitwalibwa era abo abagwanidde munnaye nga omukulu yalinga alina enfuna gy'abafunamu so nabeera mu luminati obulamu bwange bwonna nga mpulira akasente nkalina naye nga ntandise okuggwako emirembe ng'ate olina sente lwaki nga oggwako emirembe natuuka ekiseera benike neŋŋamba kampase nempasa nenzaala omwana naye bwe nazaala omwana oyo nali mwagala nnyo ate Lucifer wa bujja kuba bwe bwamulemesa ne mu ggulu wa bujja bwe nali njagala nnyo kawala kange ne baŋŋamba kaali ku myezi gyali nga 9 awo ku 10 ne baŋŋamba tubadde tulinayo kitwagala ne mbagamba kyeki ne baŋŋamba twagala ki twagala otuwe omwana oyo nga baagala twala mwana ne ntandika olaba nga obulamu bukyuse amasanyu ge nanoonya gafuuse ekiki ekisanyu essanyu lifuuse ekisanyu naye okuva ku ntandikwa oba obyetegereza era we baali bava mu ggulu nga zikyali malayika we bajja nga bakozesezza buli obubonero bwe nkugambye era luminati kuba nze nkugambye nti najagala kuva nga nkyali muki nga nkyali muto paka we nagituukamu yensonga lwaki nti njimanyi okuva gye byava paka nakati gye bikola ki gye biri okutambula bansaba omwana ngamba mu mutima gwange ŋŋaanyo bbawo omwana ne baŋŋambirawo nakkirizaawo tiko nze ŋŋenda muleeta ne baŋŋambirawo toyagala leeta mwana bakutegeera munda bakutegeererawo bakutegeera era munnange kwolwo olunaku lwennyini sadda waka nensitulwa ne tuvuga ne tugenda e Tanzania ne bantwala e Tanzania twatuuka eyo ekifo nga sikitegeera naye kyenteerabira nti nasangayoko ku basajja ab'amaanyi abasajja ab'amaanyi abayimbi nasangayo ku bayimbi kuba nze nali mu luminati y'abayimbi nasangayo omusajja eri omusajja oyo gwe bayita Tekino then ne wane e Uganda Tekino mumanyi omutegedde mumanyi oyo then ne wane e Uganda nalinayo kyali wange era nakati nga muyimbi wa amaanyi naye mbadde nsaba nja mwogerako mu maaso awo so we twatuuka ne bantwala eri ne bagamba
gwe walondebwa nokkirizibwa naye otandise okwagala okukola obujeemu kati sebo oba tosobola leeta ogwo mutango ne bantuma abantu baali 8 era nga kwaba abantu nina otwala abawala baali 6 nga tebazaalangako bambeerera nga tebazaalangako omuntu atazaalako bamuyita mbeerera ano atabalabangako omusajja yembeerera naye nali nina otwala abatazaalangako ng'ate tafuulangako yadde amatu yadde okwetuulira naye nga baamulyako nga yalabako omusajja naye nga tafuulangako yadde amatu yadde okutuna ennyindo abawala abo nga baba bazibu bakole ne bantuma 6 ne bagattako n'abasajja aba 2 munnange embeera eyo ntuuka embeera ekaluba mpuliranga mbikooye nga muli omutima gwange gujjudde obujeemu munnange nga bwe nkunnyonnyodde nti we baali bava mu ggulu Lusifa oyo yajja ng'alina endowooza nnyingi era nga asobola otegeera nti ono mujeemu kuba yeegomba kitonde muntu era olaba nti newe baatuukira mu nnyanja kwennyini oba kati ku sitole gye nkunnyonnyola eno entuufu we baatuukira mu nnyanja wennyini waavaawo amazzi waliwo abasajja yali meeri ennyanja gye baatuukiramu eyo Atlantic Ocean gye baatuukiramu era we wali ensibuko entuufu eyaki eya Illuminati waabulirawo meeri n'ebikkibwa waggulu amazzi naye wansi awo tewali mazzi yatuula ku ntobo ya nnyanja era nga meeri eyo yaliko abasuubuzi abasoba 3 kwaba abasuubuzi 3 kwasigalako abasuubuzi 10 era we baatuukiraawo enjala yabaluma naye nga batya ekitonde muntu ne bayiiya butya bayiiya okubanga bakijjamu amaanyi n'obulamu babeerewo ne bayiiya ne batandika olyayo oli n'alyayo omu n'oli omu nga babanywamu musaayi bwe balabanga omusaayi guno gubakkusa ne basobola okubeera ku nsi awo wansi ku ntobo y'ennyanja awo nti n'embeera yawo yali nnungi ne banywa 2 awo kati lina 10 ekiriwonya nti baalibuuza kye liri okukola ne libagamba tubadde tunoonya ssente bya bugagga bo jjukira Sitaani oyo Lusifa gwe njogerako bw'otuuka eri mu underground eriyo buli kya bugagga era basobola okusongera awo ku ky'obugagga ettutumu ly'oyagala ne bakulagako na ki ky'osobola okubeera nga wonaalaba nti example zibeerawo bw'otuukayo ogenda laba mu maaso awo ngenda kunnyonnyola waliwo n'engeri ez'okuwaayo omusaayi ez'okuwaayo saddaaka ng'owaayo saddaaka ng'owaayo saddaaka eriyo engeri 13 ez'okuwaayo ki ez'okuwaayo saddaaka kati mbuuza we baakusaba omwana otandise okukola obujeemu kati bo baddako ki ntandise okukola obujeemu ŋŋaana munnange nga tukomawo bwe twakomawo kwe kutandika okufuna nze ebibeerabeera embeera netandika osajjuka mbadde n'emmotoka zange 4 n'ensigaza 2 walina motoka 4 nalina ssente ssebo nga mpitirivu era kyenzijukira mikwano gyange bangi bandaba nga ngenda ku z'obuligata ezo Rwandegeya nga tujooga ku Supremacy awo ne basipapa bennyini tubadde nga nabo kuba sipapa tubadde naye nga memba naye ni sipapa naye memba wa twali ne sipapa oyo kuba sipapa namusangayo nasangayo n'abantu bangi waliyo mutabanyi wa Kajubi kati gyali yakwasaganya so kati munnange obulamu bukyuka obulamu bwange ntandika olaba bintu bigenda naye nga bujeemu baŋŋamba omwana mutuwe omwana toyagala muwaayo saagala waayo mwana era awo we nava nenfuna obuzibu kuba Illuminati bwetatwala bulamu bwo ng'ojeemye at least ezzaayo bye yakuwa byonna ng'ekusaasidde byakuwa nga Lusifa akusaasidde akukwatiddwa ennaku at least atwala bye yakuwa n'akulekera ki obulamu bwate nga bwavu nnyo nga bwakubonaabona munnange lwali olwo Ronnie King nalina ne show
nga netesetese ngenda kuyimba nali ngenda nayimba obwayise ku ka Edeniz kirabu bagita Edeniz munange zali 19 ogw'omusanvu 2024 awo wano jjo juzi we tuva wano nga sikwatibwa nga bangamba banvunaana omusango konze musango ki ko basooka kungamba ovunanyibwa omusango wabbye omuntu nogo ne baguyiyawo ne birema nga nkyali naawo tebannanzijawo ko ye olina omuwala gwe wadifeirinze wa myaka 13 yoga ogwo gwe gwanvuza yuyo ku polisi mu kooti paka apa prison Ruzira ne bakuteeka mu Ruzira apa prison naye kati ntuuka eri ntandika okugamba nedda tuddemu nkole ki njiye nkowole ba Lucifer banziriremu awe nagwira ku kyali wange sipapa nga naye jali eyo sipapa nga jali yali asula namu etu wodi bagita etu nengenda nentandika omugambo waye embeera ng'ensajjuseeko ko yo badde oli ne munyonyola kodi zaffe tuzimanyi na sipapa nangamba munnange wano wendi nze tebanzigulira naye kwata nampandikira akapapula ko egendo labani kajubi kajubi kato bonna kalweki nabo bonna bali mukomera bonna gye bali kasita ojema Lucifer kasita obaako kyokoze n'osobyamu kuba tayagala manyikwa ye ali wana ayagala afugensi naye nga tayagala nnyo kola ki kumanyikwa kulabika tayagala kamera kasita obaako kyojemi munaye nga yoga sipapa nsindisewa olwo ndi mukuyita mu bannange bonna be tubadde nabo mu kibiina ngende wa muzeyi Kajubi Kato yali asula neyo mu ddwaliro alina awantu we wasula wagazi abeera na mukaga yetalyanga na ku mmere yakomera kuba olwedde life gye tubaddemu nnungi eyo mukomera life gye tubaddemu ene yesente nnungi nnyo era nga yakasente weekali yeyagala nengenda ne munyonyolamu munange nangamba gwe tonnaba nasooka nanyumizaawo nentya nali ndi awo olunaku lwennyini olwasooka mukomera nebasa ekiro omusoto omunene negujja negunumba ntandika okuba emiranga omusota guzze kunkozesa nze gwolaba Beni we omusota nga mukazi musajja omusota gwendi okunnyonnyolako olabanga eno paati yagwo esembe mabega olw'ensutti olwo olw'ensutti olukira nga lwe lutyo Benike abaana abaagala Luminati mbaddamu mbagamba bana Illuminati mumuveeko Benike omusota gwajja neguneetolola negunzinga bulungi nnyo nenkaaba Benike nakaaba nga teri akuwulira nenkaaba neguddira ogwo omukiro omunene negugunsogamu emanju Benike nakaaba nempulira obulumi nga mpulira ntuse ku nkomerero y'okufa gubakozesa ate emanju nentandika okwejjusa kati ntuukamu eyo embeera ntambula ngende enyumizeeko sipapa ku makya nnyo tufuluma saawa awo nga 2:00 batufulumya ngenda mugamba nangamba wakabeya nze ebyo nabiraba dda nga yalaga nti byamutuukako dda munange tutuddeawo waliwo gukyali gwange baali baguyita gusamwiri nagwo guli eyo gulina sente twalinga nagwo gusajja gw'emakindi awo twalinga nagwo nengenda nengunnyonnyolamu neguŋŋamba nze ebyo byebizibu ebyankozza kati gwe simanyi kyakuyamba kuba eno gye tuli byamala otusobako naye nga ensonga etutawanya obulamu bwaffe otuuka awo eri etya Illuminati munange mbadde mukomera ndi eyo nsavinzeeyo nalina akasavingayo omwezi gwange munaye nga mba ndi awo nga baleeta akasajja ako nga kajja mu woodi zaffe mwe tusula bwe kajja
nze nakatunulira nga ndaba katonotono kasajja kampi ebyomukomera nga obimanyi muba mu bupale bumpi ng'alinga naye muki muvubuka nga ngenda munnyonnyolamu naye ofuna obuvumu omunnyonnyolamu nagenda omutunuulira bwe nti kuba fe abaluminati olaba munno naye ate osobola n'okulaba alina amaanyi nga siga luminati ng'aliko amaanyi amalala kati nagenda omutunuulira bwe nti nesooka n'enviiri ne zibanga ezinvaako ku mutwe naye ng'ate mukomera batusala bupata ate n'olaba nga nagenda okulaba munange ng'enviiri zinva ku nga tolina nviiri ate oli kulaba enviiri zinvaako munange nga ŋŋuma nga nnumba omusajja nga mugamba mukulu gyebaye koye gwe ng'ote olina ebizibu tuli mukomera nemugamba obirabye otya nangamba just mbadde njagala kugamba bwentu naye oli otya nemugamba gyendi nemugamba amannya gange nemunyonyola agange amatuufu ko nze nze Roni Kato nangamba nze Pastor Kango Enjoga Abdiel era sebo nze nvudde ebweru nga ndi musumba nina ne church konza bana abasibe bakola foiro nemugamba kati ono anoonya kunkolerako foiro munnange omusajja nalina mukwano gwange awo nga nakafuna mukwano gwange naye mubbi ali eyo nga yabba mufunye mukomera si mukwano nti kuva bweru baali bamuyita mubeere ni mufuna n'emikwano te munnange onoobeera kimusula awo wamu ne mufunaawo ne mugamba munnaye obulamu buli ne bwe buti nangamba n'oyo omusajja oyo gw'ova okugwera naye oyo oyo musajja amumanyi mulenzi oyo kyentasobola kwerabira bamuyita Ligani nangamba omusajja oyo omumanyi omusajja oyo alina kyaki ngati alina kyaki nangamba alina kyaki munnange ng'omusajja nyongera okumunnyonnyola ku ki ku mbeera yange omusajja oyo twabeera naye ebbanga n'atandika okubaako byannyonnyola n'okwongeranga okunsabirirako mu kkomera eyo to bino okucunyizibwa kuno nga kujja nga guno omusota ng'era gusigala gujja ne mugamba mpita mu bulumi ate nga bwe gujja era nga stiru ne wano mu buntu mbeeramu keera n'okulumizibwa nga mbeeramu n'okulumizibwa era mu mbeera eyo munange musajja wange oyo nga kansabirangako mu Pastor Kango bwatuuka ekiseera ye engeri gye yali musumba ate naye ndowooza bafooginga bufooginza emisango omutuusaayo munange omusajja ne bamuta nensigala mu kkomera bwe nasigala mu kkomera stiru nga nkyafuna okusoomooza kwe kumu nga omusota gukyakola ki kati wano we yali akusabira gwali gusigala nga gujja bwe yali ansabira nga wayitawo akaseera awo nembeera bulungi naye nga bwe ndwawo okugendayo okunsabira nga kikomawo we bamusengula woodi ne bamutwala mu ndala nga bwe ndi ogenda gyali okunsabira ng'era mpita mu mbeera y'emu kati munnange obudde ne butuuka ne bampa kisamale ng'awo muzeeyi wange amaze okufa sikyalina mbeera yonna enzija mukomera ne bampa kisamale obampa kisamale ky'omusango oba kikuwa bakuvuga transfer ne bakujja mu kkomera eryo ne bakutwala mu ddala naye ng'ebyo byonna birituukawo bulamu bwange nze kusalawo kugenda mu luminati nze ali mu kubonereza obulamu bwange sako n'obwabalala ni muzeeyi wo yafa nga okyali mu kkomera muzeeyi wange yafa ndi mu kkomera era yafa mu mwezi gwali gwakubiri awo omwaka twali mu 2025 munnange n'afa awo ne bampa ekipapula ne bakujjamu ne banzija eruzira apapulizoni ne bantwala ekitalya kati munnaye ekitalya era we natuuka embeera nga yeemu ate okumanyanga Lucifer w'amaanyi n'emize gyennyini egyantuukangako egy'omusota nga mazima ne mukomera ogenda okulaba nga waliwo n'abasibe abamu abagala bituusa ku bannaabwe munnange
we natuuka ekitali eyo nabonerera Illuminati yanchunya munnange ekitalya embeera yansukkako era yoga ne ngenda mu ddwaliro we nagenda mu ddwaliro ne bantwala ne bankebera ne bagamba yetaago sikaninga ne bansikaninga wamala okunsikaninga ne balaba embeera gye ndimu ne bagamba nina ebintu ebinvunze ku mugongo olw'ekintu kiri ekikukozesa olw'ekintu kiri ekinkozesa mu kkomera omusoto ogwo ogwannumbanga naye nga bwe kijja bwe kiti maana nfuna ekirooto ne kiŋŋamba ojja kukkiriza nga kyagala okkirize oweeyo bye bagamba mpeeyo bye bakola ki bye bansaba nga watereera kitegeeza wamala n'okkiriza embeera yange beeniko okubanga nteredde omusajja oyo bwe yafuluma mu kkomera omusumba n'entwalibwa eyo ekitalya n'ennongoosebwa omusajja oyo yali yandekera akanamba k'essimu ng'oli mu kkomera nga ndi mu kkomera mu kkomera basobola okulekera namba y'essimu anti bw'otuuka mu kkomera ebitabo babikkiriza ne peeni kati nawandiika akanamba ke kati ekitali eyo ne mukubira mugamba munnange bampa kisamale naye ndi eno kitalya naŋŋamba tebannakuta ne mugamba nkyaliyo naŋŋamba kati obulamu bugamba butya ne mugamba musumba banongosezza nga nzimbye n'ebintu muki mu lubuto ku mugongo eno ku gundi era kumpi era ku lubuto kuba wano eno mugongo lubuto wano eno bakusalayo ne bansalayo ne bannongoosa nga nvunze omwo kati ne mukubira bwe namukubira essimu nambuuza embeera eri etya ne mugamba banongosezza kyenterabira kiri ekintu kimu nti omusajja oyo yansabirako ku ssimu okwo abasirikale ne banzijako ssimu bangamba banno balina okuba ku ssimu twetaaga ssimu za kukuba kusaba buyambi bwa oba nsonga za kutwala mu kooti ng'oli mu byakusabira naye nga nze olwedde nkimanyi siina yadde olwataano olujja okuntwala mu kooti lwa nsonga nti omukazi gye namuleka mu bintu bya Illuminati byonna byasansuka bagenda okusiba nga waliwo ebintu byolina waka nalina byobugagga kati bagenda okunsiba nga wasigaddewo ebitonotono byonna ne bisakola ki ne bisansuka era omukazi teyasobola kontrolingako yadde era naye kennyini byamulumba olunaku olwasooka lwe yansiibula yajja ku kooti naŋŋamba nze sikyasobola kubeera naawe era sikyasobola beera mu nyumba yo nga wazze ekiro n'onkozesa kyokka ng'oli musibe byefuula gwe nebigenda ne biri omukazi nga byeyagala omukazi n'atuusibwako ekyo ekikolwa era naye n'andeka kati musumba ono yateekawo amaanyi n'afaayo n'anoonyereza nvudde ntya muki mu kkomera era lwali olwo ne bankomyawo nagenda nzikiriza omusango nga mpulira n'ekyaye obulamu bwange bwonna nga mpulira mbukooye amaloboozi g'abantu b'ensaddaase nga gankaabirira mu matu olina mwana mulenzi amanyikidako nga Benike 256 tuli ku mukutu ogumanyikidako nga UG Now TV eno pologulamu bwezi tujja kubeera nga tuzireeta olwakubanga olw'obudde Mr. Lonnie King olw'obudde nsaba just tubeere nga tukome wano we tukomawo nkimanyi tujja kukomawo ku UG Now TV era gwotanaba kusubscribinga ku guno omukutu nkusaba subscribinga ate gwe wasubscribinga tiweerabira kubanga wateekako ki akagundi akade in case tuba tuteeseyo video bwe tuti osobola okuzifuna bulungi ate osobola okubuuza manyi twagala nnyo okuwuliriza ku nsonga zino ez'obuziba eyo buziba n'ogenda mu nsonga ze bayita mu gundi spiritual world okategeera bulungi mukulu Lonnie King wangisebo nsaba osooka obeere nga osiibula abatulaba olwakadde onansonyiwa abatulaba aba UG ku UG TV nja kubanga tukomawo mbongere story wajje byaggwera era nkyayagala okubannyonnyola Illuminati kyeki era engeri 13 ez'okubanga owaayo zeziriwa era ngenda nga mbannyonnyola obulamu obukyasingidde ddala obubi bwe nayitamu ennyo nga bwonna bwava ku Illuminati
kubanga nina byentabanyonyodde okuva ku ntandikwa ali bye tubuuse byonna njagala mbenga bwe tukomawo bankomyawo ng'omukisa ngufunye mbenga mbanyonnyola mubenga mukifuna bulungi right now nti ninako ku mirembe nti sawa zino omusumba wange oyo yanyamba era namponya ku bintu ebyo naye nga maze okuyita mu kibonerezo nja kubanga mbibanyonnyola nga nkomyewo ku TV so nsaba mukama abankumire. Amina. Obadde otambula ni mwana mulenzi Benike 256. Sijja kulwisa by the way. Gwolabye gondi video kuva mu ntandikwa paka right now weri notekako kugondi aka likes yako ine we obanga oteseko likes eyambako okuboostinga video baberenga bantu banja abagiraba babere bafune ekyokuyiga oba ekyokulabirako kategera bulungi. Yenze Benike 256 nkwagaliza byonjagaliza wekumire ku mukutu gwa UG Now TV. Bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.